Inside Story Uganda, real source of political updates. Inside Story Uganda. Onako lwaliro lunaku lwana mu 2 ku nnaku 4 mu 2 omukulembeze gwanga zeterawo era nga onako lwaliro omukulembeze yasuubiza ndi ku ssaawa 2 ez'ekiro ky'onako lwaliro agenda kwogerako eri eggwanga tuwulire ku mbeera ya covid emiridde etya tukoze tutya era okuva wano tudda wa olwa Friday nga lwaliro tubeera n'okukola Tamale Mirundi era gwe tukedde mu studios ekyenonako lwaliro bwana Tamale Mirundi nsanyuse okulaba sanitizer wuuyo oyagala njogere kuki soko fune sanitizer bunu nzembu gaba bunu nzembu gaba ono rufetu wa mulwaniriro sanitizer yo omusajja oli gwe yakola akoze ne fakisole akoze naki okay atiyagala nkubuulire kuki ebyokwogera binzo tubula andi yagala ki ebyokwogera tulina kubaka kati nze enkola yange eri bweti nze saagala nnyo ku politikiti kwogera kintu nga ne president yagenda kwogera I know nange nti okwogera president agenda okwogera kyendaba nti kumpi kyanatugamba kino kikyalo kyendaba nti kumpi conditions ezatutwala zezimu we are still having the same prevailing situation condition ezabatwala wa ezatugaza I've not seen any fundamental change. Solution. Why? Tetu gundi okugenda ku lockdown. Help us on one thing, dispersing. Kuba COVID you disperse, you vaccinate. Bili. You avoid 3 issues. Chicho tukoze kwa hivyo okudispersing ekyo tukikoze vaccination yekyaganye vaccination tesoboka nedesoboka ntesoboka ate kakati kiri bwekiti vaccination eddagala bwe likolebwa buli omu aliteekako patent kakati they are discussing how to remove patents internationally kakati what many people don't understand tuyina buli ensi yakola waliwo lwafuuka lwoyirwamu nnyindo era kakiwoyinawo bascientist bo bayinawo ki kakati webakola eddagala lirina variations tino lya 60% lya 40% lino lyaki okuyamba omubiri gw'omuntu kakati gwe singa ofuna erya Denmark nga lya 60% kitegeeza lina 40 chances eddagala liri more effective lya America tebalita era president yakyogera ko these people selfish nedda ababo bayina woki basantisi bo bayina woki mukazi bo batamanyi kufumba lya wa mulirano kakati this is one nti vaccination the moment you vaccinate your population it means tebakusiiga ate tebakwatibwa that's why baba zunguka abayina ekyejo Biden yagaye nti abakola mu government ya America babagemerwa mpaka kubakuga nti I deserve the right not to be vaccinated kati bo balirina ne baga mpaka kakati that's one nti vaccination will take a time in Africa why because of lack of drugs ne bono banesende toyina ejo jakola ki kuligula kakati ate wane ngera bwe kiri kati nti amawanga gena sente naye tugenda gigagula vaccine kakati vaccine eringa bwolabe emmotoka nti gwe bakuguza wanomuga nti yaleese ekyuma nga kya 218 naye nga bajapani bakola ddendala erya head 221 kakati bali abasajja babakutunda eddagala bo basigala bakolawo ekyenkya mulye ku kyenkya nga bw'omulinda ki because we cannot remain there idle tetulina kyakkola
kakati as those people are researching on the drug you have but you are maintaining the same drug nga balibo bagenda damaso okatete chenyenyode they released these drugs as a temporary matter because the CRT in a solution. Kakati for them they continue researching, for you continue waiting their research. That's one. Two, Shinti bana basajja bagezi nnyo. Mafia ya Uganda. That's why me want to retire. Yagala kwekolera byange kakati. mbaweke nize nembalaga if there is no attention retirement ikola mu government tomuliya kunkaga ze wenjagala wenvira kumbaga tomuliya kunkaga naze nani ngenda kumbaga wenjagala wenvira ikubanga tabana sala cake tabana kola change time yange tabana kola change ngogenda kakati tegamba nti abasajja abo batono sibanji but they sit down every day to calculate and they understood Museveni very well. Nti bo as Bobabala nti one COVID ya ina peak ye as you disperse now death is ended because of dispersing, not because of anything else. Okendera okukendeza okufa n'okulala kwa kwanti abantu yawudde andi gwe sokola si kwanti bulede buweddewo Japan yagema abantu mu kibuga ewali Olympics tabatta bamalawo yavuddewa congregation whoever yes in fact for me I suspect nti waliwo akatambuza nga yatambuza katambuze mu bantu kezira mu bantu look what Japan nti abagenda mu Olympics bonna balwadde bagemebwa abantu be mu kibuga ekyo bagemebwa waliwo abasonsekamu kababonya abonyo kamala kati kavuddewa abangereza basamba mpira ne Italy yes bali bonna babagemye abasinga bakoze batya naye wali okubala okusamba ne bagandi waloke bayita Wembley variant akabatandise kati ate waliwo director ate waliwo alpha and omega delta kwetwala naye wali yes kakati abangereza bafunye bayita Wembley Wembley eyagolokose nze tuminga nzirayo teri muntu yasoma economics mu university atasomako ku Matthews theory of demography Matthews mu 1923 yali musajja mulokole Reverend Matthews yayiya theory nti ensejja kutuuka ekiseera ebeeremu abantu bangi Reverend Matthews yes kakati tukola tutya tulina okuyiiya obulwadde obutawona kati waliwo atupima ayina waali titwongereyo abafa bameka bakyali bangi yes this is something unique, it's not something usual nti bali be bagemye ne bagenda mu bisawo by'omupiira wavuddeyo bakoze eki bagenda mu bisawo by'omupiira bambadde maski distancing ne balagensi yonna nti ebintu byatereke kati abajapani ekibuga ekirimu Olympics ono omekatonda alina byakukolera n'otategeera kati ono eyatoloka n'abomba ne bamukomyawo wano yawonye okufa Sechitoleko okuwona okufa kwekyo andi kakati okumukomyawo wano kwa okufa okuli mu kibuga eyo ewali Olympics abakayina bayitirivu sechitoleko okudda ku tasindo mutasi ebyewabwe byamujjayo ye yajjayomba nga lyatolose bana Uganda bakati omusajja muleke agende yeeterereze waliwo katonda byakukolera gwe n'otategeera ewaffe waliyo omusajja yagaana abaana b'okusoma ye n'aga nti obwavu buyamba yali baali bagenda kuziika naye nga yina esaati emu ya nylon yajozeza basimbula nga talina saati bonna ne bafiira mu kkubo abagenda naga nti obwavu bwe bwamponyeza mu maka gange temuli baamu mugaga yebaza obwavu singa alina esaati yambadde if I had not left the government 8 years ago I would be alive now nalibadde mulamu okubeera kwange bali kwe kunyamba mu government omuli protection even the Rwandese nabagamba mbosoma obutabo bwange nabagamba ti Habyarimana akwate millions of dollars nazisindika wano baterwejemu
One of the security people was arrested with this man, some of the man. Never musiberu zira. Yansanga nako ezunanga nti gwe ogenda onjogerako nabagwe. Mga nti hanze nze njogera bwogezi. Yali mu kitongole kyamanyi nnyo ne bamuyola bamuvunaana musango mulala. But these are people. Waliwo jeno wa Uganda atalinya Rwanda bamwasizaayo omutwe. Nandi jeno wa Uganda. Anti byomu ku bali baagala okutta Rwejema. Here, Rwejema survived 3 attempts on his life. And in fact, in the early days, it was assumed that Rwejema was a Rwandese assassin. Yes. Now, when the Rwandese wanted to know who was who in their ranks, they escaped from northern Uganda. There are times when you must know. When the marriage becomes violent, back and come back. Why? Abasajja bonna bwe mulaba baganti yasse mukazi we babaga babadde bakwalulinga yakanobe Mirundi yena. Kanuna kyagatta wamutu wabanga mutu yena. There are times when it should disperse. Olagira balagira mufumbo. Divorce limu kerezia mulimu koti egatula abafumbo. Abana botu balemezaayo. You see Katonda ayinza okubanga akuyita. Gwe Katonda akuyita kuva mu busamize kugenda mu bulokole mukka. Asobola kujja mu busamize nakutwala wa. Yes, anti kigambye nti Katonda takuyita kuva mu bwononefu kyokka kutwala mu butuukirivu. Katonda ayinza okuyita n'akujja mu kifo ekiki. Bwotuna Tamale kakati okitegedde ekyo nti vaccination tekoleddwa. I don't blame government. Government lacks communicators because you must blame government yes. to vaccinate. Muyinza okuvaccinate abantu bangi enkyane babaga nti eddagala limu vaccinate abantu lira cancer. What do you do? Ekitegeeza you move cautious. That's why for me the effective method is this. Sanitizing. Atenzo lokuba nettima. Emikono gyange gibeera bwegiti buno bujjayo nnyondo. Walabe yankwata mu. Oli nettima. Ewange balinye olaba bana bazanyirayo nga nvuddeyo. Bakuteeka butezi. Bamanya wali tewali mwana asambirawo kapiira. Abo kumalirwana. Bonna tewa nabaga muzaala abaana bamwe. Kubanga kushalo anti abana gye bali ku kyalo babazaala nibagala kugenda abagala bazanyire wakabazikulu bange. Kubanga you don't know. Ababo bwe wagamba bazaala ababo bazikulu. Anti bajja kugamba omwana kasi abula. Nibaga nti ababagagga be bamusaddaase. Oli nagamba noga ntulina omwana gwe tuwulidde mu goloza balirano abo bakwagala. Oloza nti balirano abo bakwetolodde. N'ofulumya benzi, n'ofulumya gundi, dabo kabeni, n'ofulumya omukazi n'afulumya, n'abaana ne bafulumya. Baga gowa benzi abo. You are hated. Let them get an opportunity udaba amayumba gwe bagakuba mu dakiika 10, dakiika 3. Walabi abasamize abalinyemu abantu abalinyemu otokogenda kuba ebintu bya musamize tiyasaddasa ba kukyala bali akenyama baba amutamwadda. Nkubulira. You cannot understand a human being. So gogamba to manage the situation neta abantu baina discipline ya sanitization. Yanti kyekyo nze nkubulidde nti nakugamba nti nalabanga abasajja abakulu ewaffe nga batambula n'akagolo era nga kafaana bwe kati mu kooti kweyasamula ekinyindwa enyindo ezizibikidde. I move with mine. Obera ne mumuruka. Anti buli wembeera anti nkitegedde myai understand. Nze kasantegeera ekintu nenkuba nti vaccination drugs kati bateesa ku patents. Bateesa ku patents. How to remove patents. Kakati wano ogwanga gomuyina oyo ogwanga ne ogwanga ava mu basantisi ba Museveni ba Dr. Mwanje abembara university ava mu ba Musenero. Was he hated ngaba Mwanje nabagamba there is no scientist who can leave his laboratory to inspect the ventilators in arcades. Who you tell you the monks are always in their monasteries to think. And when you in Asia, when you see monks on the street, it means the government has collapsed. Murusirika. Basanti babera murusirika. Era mu kyekizibu kyammwe nti politics gwe mugulumiza
Somebody should drive his Mercedes-Benz research center. That man would have escort. Oh, you. Attention about government, a corridor in Museveni, the armed government was in Beko, the budget Diocha. Baneva Jodio. Ujacro, Ngogasoma. Or Walero, Abasericale Vaporese, Babakati Demegamera, Bazinze, and Nimiroyaka Kesa, Kwabadaganti, Adimirake Dagali when you're COVID, Nevasanga Kenjaga. God took on the Munduza, go, Madis. I want to tell you, I know you are correct. Or no one never get a money. Here for these people, Navagaman to Nukonaville, Yakolibam Sadia, professor, an advisor to Congress on viruses. Baris Mamganyo could have a president. President government, a chemicals. How many will go there? Hey, when you go to the president has visited these people's factory twice, Ematuga, how many your leaders have gone there? Ati bino tubitigira neka tulabanti kati kole bwelibera yo bino litukolera cover neyo sanitizer litusubiza n'ebyo kola vaccine kikutegeeza yo ense tuso okuba ngo yino okuba n'ebibyo naye Tamale era mwe temukimutamanyi. Do you know why? Nti abafalansa babeeranga n'abaserikale nga babayita ba foreign regional wars. Foreign regional wars were trained to fight overseas, especially in Africa. Nga babeera 15 ne babeera Rwanda 5 ne babeera wa kasita South Africa yefuga. Africans got access to modern weapons. Africa is no longer hunting ground for those Europeans. We accessed good guns. We accessed good weapons. This was the balance, the change of the forces. South Africa kwefugange yine mundu ezamanyi. Why was Mandela opposed to Cuba, Iraq? Mandela was opposed to Saddam Hussein. They had a better trade with them. The Pope opposed attacking Saddam Hussein. Why? Saddam, the idea respecting a minority Catholics about Iraq. This is why Tariq Aziz, the foreign minister, was a Catholic. So they know kakati time has come nti neddagala muyina kuba nalyamwe. Go back to hubs. Bagali bano bakoja chimbo wabo bakola bachi it would be mumwali bagambye ne bagamba nti Hitler yakolanga bwati. Hitler yagambanga nti abangereza bakoze mu ekyuma kino naggalira bakakensa mu kisenge produce the formula. Time has come nti ne bahabalist nga bakimbo bano batabani balukwago bani who have been in the game for the many years nabo mubawe section yaabwe nabana abascientists mubaweeki section yaabwe kubanga natural chemotherapeutics eddagala ly'abaddugavu is a myth. Eddagala ly'abaddugavu tosobola kuliprovingira scientifically kakati etaasa abasajja Abaganda omukazi w'olubutaani ali emumbwa. Emumbwa is kire. It helps to strengthen the bones. Nabaga nti Abachina balemedde mu nsaalu kutwala nsonzi era bajja zibaguza bo baziba baswalira abaana baabwe bo bazitegeera ti ensonzi zirya kire. As you people you eat unqualified gundi emumbwa kire. Kakati kitubuuza singa okwata emumbwa eyo n'ogitwala mu laboratory y'omuzungu tekulaga etali nfumbe gye bawandulako n'okuwa egenda ekole eri hygienic. Emumbwa eri hygienic. Omuganda akugamba nti omusota bwe guba guboza omuntu oddira eyasangako emisota ebiri nga gisinda laavu bw'agibikkako olugoye akola ki n'alukwolezaamu obona obusagwa kati miteriyo alaba emisota abawaka obanga alima anti egikola laavu anti kyenkubulira kati anti nti okimanyi nti olugoye luba luddugala kyenkugamba nti African medicine cannot be proved by science research. Gikola laavu obeera mu kisiko obeera mu nnimiro obaga n'ekitambala ekirima tuyinza kubeera n'akagoye ko ka Christmas kakati eyo yakwolezaamu amaki
amazzi n'oganywa nti ono obusagwa bw'omusota ndi anywedde omwenge nga gumuyitiridde bamufuka urine bano bakutwala ku drip y'omuganda bakufuka ate si urine ya buli omu female urine sibuli muntu bano unanyo omukyala omukazi omusulo gw'omukazi gwe guwenya omwenge bamwasamya omutamivu ayinza n'okumusamako obusami namufukamu kakati omujjawa nti bali baawo nga ali eno ayunga owaawa kakati you take it to scientific research and see ekitegeeza you must have two departments. Tamale, that's very important. Yes. Lwaki ffe nga wano twenyumiriza mu kkuba ettalo konya tulema okukwata ninga tusobola okuba ettalo abakubi b'amatalo andi mwebyo ebintembi kubanga ffe twenyumiriza mu ebitamale waffe tulina omuntu agenda n'aziikola omufu n'atambula n'asimanyi n'akola nti amayembe lwaki amayembe tegakola speed delivery bali abasajja baali bavala ebintu ebyo gwe tebimanyi ejjembe teribuuka nnyanja ejjembe teryagala limanya nti eno nyanja mwetemubimanyi ekyokubiri abalogo n'abavumuzi banjawulo. This is the difference. In this case, for you think every musamiza ine nsishira is a mulogo. Abalogo mukikumi mulimu omu bababiri. The rest are thieves. Wala motoka zange bazibba. Wala musajja agule motoka 20 naseka kama nyagange. Bazitia bakubisimu muzeje tubye yiyotu muzeje tubulire obaje nakugamba nti awano yali abye motoka yange gwengoga nti nimba mutwali namujjawa esirongo namujja sirongo yagira ye mutwali bwanyumiza banaba gamba nti alabika yagira kumbwa kuba yajjanga ebogola bo tamanyi nabo yajja namusanga kalerwe ngali bwerere nabbe motoka ya Mirundi okuva sirongo tamanyi bwe yajja oba yagira kumbwa in how many days yatuukirawo ne babbe motoka yange endala kati ngoyo agatali konfuta mbamba mitiyana omutine kugwa mu luguudo nga nina kusaliriza nengenda nsanga abantu Mirundi jangu otubuzeeko bagenda kuziika koze yabbe motoka yange yafiiriddwa omwana musanga yuza bintu katandalo bavi yafiiriddwa yava Southern Sudan omwana wafu ngali kulumbero yabbe motoka yadduka kulumbero omwana wenga direva ejibba nadduka kulumbero omwana we ngali kulumbero omwana we naye omuti gwagwa mu kkubo nempita mu makubo so omuti guno gwe gukulabula oyo je balibi waliwo kubayita erifu 3 uyo muveeko yangamba nti luno Oluswayiri erifu 3 kiregeza 13 erifu 3 ye wa 10 years yangamba nti Oluswayiri luno lwempulidde si lwe Tanzania luno lwa Moi motoka yeri Kenya genda obuuze afende Kasinje emotoka yavaawa Hassan Kasinje Hassan yakozesa interview emotoka nejja n'omusajja ne bamulisa n'agula emotoka 2 nenkadde n'agimpa ne sente zange ze yali ekoze kakati ate nabo bayina speciality kakati Tamale abalogo taloga abalogo kakati abalogo tetubetaaga tetwagala balogo nenga kakati tulaba kabiriti yani unakwata omuzimu gwa Museveni ne bakubwa minister yakoze eddagala yayina gwe yakwatidde covid yabakankanya n'abagamba nti ngenda kuboogera kabiriti wali yankubidde simu nanga nti teyabakankanya wano yaga nti omusajja yali akumye obwa minisita okumala ebbanga ddene nakwata omuzimu n'odduka n'okudduka ng'otya okugusaba ngana sente zange okuzimba kati zo omusajja ngenda mu ngwakwata omuzimu gwa President Museveni nga President Museveni tali oba kiro yena ngamba omusajja muga nti oye kabiriti omanye omusajja gwe bayita kabiriti omuziba timumanyi naye ngaaga nti akubanja anti ayina kwabanja minisita gwe yakwatira omuzimu kwa Museveni kati Museveni lwaki bano abafukanye Museveni mu byobufuzi tebagendayo n'abakwatira omuzimu gwa Museveni mu kalulu kakati ne bamuwangula omusajja nange naye agamba ani nkuwulira obyogera konza agamba yampa polisi mu kibuga nange muleete
muleti kakati ono yayina science we oba ageta kati abo bakabiri tibageta ogesi era beka kino kitulina nti olaba China wefuna ekizibu kya yes ba scientists ne bagenda mu laboratories bakonyeko naye ne bagenda mu bano bayita ba traditional Chinese medicine daga katugere mu yes content content eri mu kino bwetunywa chai herbal tea bwetunywa ku mululu bwetukola tutya kiyamba ko kitako dealing with a viral infection kakati fewano abo betwali ayawe ya kabiri tebakwate msinja msevino tubaga ayawe ya nti Kenya put up a spirited fight to politics amayirungi kaine dagali gava mu Nordic countries ezikagula abawano bakakayanga mbuzi good vanilla alimuchi vanilla kawoko ganogali kasenge yes the problem is until you don't have people abalumiro gwanga lyamu nti bobuli kintu yonna bakibezaawo bakifune mu sente tikakati today sente Museveni ze yabawadde neziremera ku simu kati balinza jewo lockdown the moment Museveni lifts a lockdown in some sectors you will not see agitation for manager simu babadde bayolekeza babaka ba parliament nti ziri zaabwe luli luwombo lwa nkoko lwabako gwe eyiye esowaniriwa don't compare the two yes goliwa supu gwebuuza sente ze ziremedde ku simu naye abakikola bakigenderedde nenda nakyogera ono omuntu omunaavunaana nengamba nti gwe bwobanga oli wa sowani ya supu ebiri mu mpombo era bwerugwera baludizabako nangamba nti kati empombo bazibba goliwano bano abayiso be babikola eyo tegeera nti intelligence mweri nayogedde ne digi wa iso ekyo nakyegaana when you tell me wano abayiso be bali kugundi ku computers you tell me ku computer zawa zino zibafikitinga nazo siza MTN na Airtel ngoboli tabo bayiso be bali wonsika ngoboli nzibwe nkugamba ng'ekintu wakananga naye nange Tamale nonyereza ngoboli dinagamba is iso not involved in this it not for bad cause kubanga iso would be involved yes because security muzitwala wa exactly yes and iso is involved and yaba iso kibye kibaliko nti director wa iso president ayino kuchichusa je bujja president gwe tulifuna omulala kuba tosobola gamba musajja mugaga ntomanyi ko sentezo you cannot say that Museveni uses bad methods and he has clocked 35 so ye mugaga manyoko saseze toyinza gamba nti tomalako ngatoli nalongo balunal mpuzi nga balongo sibabe kakati mawanga amalala the heads of security for instance in the 60s twayina kitwita special branch nga omukulembeze wa special branch had to meet the president of Uganda every day. Mu America, director wa CIA must meet the president of the United States every day to tell him what is likely to happen tomorrow. Kakati ye banu babita special branch ne bagita ne balita military intelligence ne babita kakati how ono wayiso atayina kuyita mu mulala ate bagera president ayiso omuntu ne bajja besengengamu ensonga yotamale ndoza tugitanyi director wa ISO is not a mystery nze namukubira essimu ku nsonga yes ninjogera naye nga one involvement ya ISO is because his data ati kyegambye nti director wa ISO ayina access ku president every day yali mugambye ti banka ya post office tekola teri banka ya post office ekyo nacho na post office tekola post bank eriwa waliwo ebintu bibiri Tamale post office ya njawulo bank njimanyi I know sente za government njimanyi zebawa kasore tabakatu tumwebaze ezo zatandika they use the fact institutions I'm telling you are using the post bank in the Katosi road where tumwebaze was also involved era beyambisani housing finance yali finance nze kulugudu era
gendo kabere ani yazimbe kizimbe cha Workers House. It was local. Yakisokani Alukoni. Tell me where there is a functioning institution je bakozesha. Tamale bwekijja kusimu I don't know why you run away from Airtel na MTN. Because Airtel na MTN be bavunanyizibwa okuwereza sente ku namba ya Tamale. Let me tell you. Nabagamba dda nti amasimu mangi agatali muwandiike mu UCC. Who do we blame? Nenga gakola. Oyo tuvunana. Why? Oyo UCC. Anti why? See UCC. Tebaga. UCC nga yovunanyizibwa. You have different interests. Sente zebabba wano mukulijesa linga amasimu na bichite zalaga Rwanda ani yabirimu. That's why I tell you. Okuwandisa amasimu Tamale kwa kustinga sente. Museveni teyetaaga mateeka. Museveni adistroyinga babika bwija kababbi kekalutetinga bwekati. Bagenze wasale ku Sande nabalabi wamba bazinga bafudde jonna mulabye jabana bon ninogo nalabinga aline honali bukutesha ngamuga nti omanyi ngambira ku mutabani wanzita ti balabika yakola deal ne mukoddumi wa Museveni fe batusa ku facing bakubefe eyo group yenzanya Museveni nti yes let us assume if we are going nga tugenda kusomba mazzi waka don't we test ensuwa obazi tonye bate zitonye na yeta yes let us follow the matter. Prime Minister's office sentence isawa finance tena na chekwatako prime minister tena yes send ziva finance yes nazigena mu post bank necha no inga send ziva neziteka mu telecom companies ye MTN kakati let me tell you why doesn't post office bank come up and say my role is limited, I'm just a conduit. I have heard them say that. Where? I have heard them say that. I have heard them say that. Kubanga you see for me mbatundi ambagamba ntinza bali batta abakazi kasabe pangira ku mukazi wange esimu yali emazemi eddako bwefa ku ngati registered nakati kweri. Very good. Nakati is there in that regard Tamale nenkwata abali bagala okutta mukazi wange ku organize ngesimu enamba yemu eri Lugazi era bwe nasooka ogikuba yali Lugazi nemubuuza kiki kyoyagala nti tuyina empeka kabala bakayita nabukera ngo mu Pakistan office agitadde wali agitadde gindi obatyanga balinga nti abakazi ozimanyi tubadde empeka biki essimu ya nabukera yali efaanana neya Dokita Weerugazi era bwe nakubira Dokita Weerugazi yasooka nangamba biki negiddemu nenjikuba bosi we nagikwata nga bantu basatu bali ku simu eki Tamale nenjisanga esimu ngenda bikuleetera next time ngenda gikuleetera ng'essimu yemu eri Lugazi esimu yemu nabukera yagiina esimu yemu eri Kiruddu Tamale era assignment yasooka container yasooka bakubuulira ne bwe nkakuba wano ti bino bivudde Kiruddu bino bivudde esimu yemu ng'erimu alubatukuuku same number. Very good Tamale same number amanyira kitu sikiwakanya goyina ne capacity tracking omuntu wa bulijjo nga gyagenda wabeera ne problem ya network wanga n'okuba okuba esimu wetagala okulopaninga nti nina esimu entiisa where do I go? One mulimu omuntu ono mulimu provider no kubaita MTN wa Airtel simu yange gimukubako okuntisa ya MTN teri registered naye abwembuza nti nyini network choka bagala sente simu zokazile kankubuulire omanye nti abasajja bakuba amasimu ne bakugamba tuli wano mu Gonde mu network tuli wano kakati kyoba okola nti tukyoseza kode tukwenda ki nze babba bakyala bange omu yefuula wakkobe ate gwe tomanyi nakumanya naye omanyi na blocking account yabwe nga kuliko sente mmeka nga bali wano ababba sente ku masimu bali wano Makindi bali Makindi bali babezako obukadde obutaano obw'omunaana nga Telecom company nezi blocking ne bamala ozikomyawo weza Telecom company gwaji blocking nga Telecom company goyina capacity sente z'abakazi bange bazizaako Tamale nkubuli kakati fa batayina capacity buli awo Makindi bulimu abanene bayitirivu bwe bubba sente ne bwe bukolera bw'ateekawo mu office ya State House why doesn't the police raid them nga n'omusajja akulira ttiimu eyo enyaga sente musajja yeddira ndiga asula Makindi mu kizungu n'abafuluusa ezange bazikomyawo waliwo technology asobola okubypassinga Telecom companies zino
nenkukolera transaction nga MTN techimanyi Airtel techimanyi but we deal in Gambia is a combination is a nasoka nemba gamba nti endanga muntu zonna ezalemerayo bazijeeyo era kankubulire oyo omusajja gwe bawa double payment his telephone is not registered yali tagiregister nga giteka ko sente bagita defunct sente gwe baweereza omusajja gwe baga nti komyawe emitwalo abiri twakuwadde abiri yali teyewandisiza ati bavaawa yes mali tubwetebo technology is mali gundi tewawuli wana tewawuli akapakistani nga kagamba wano there is no African with this technology. No. Technology is technology. Technology is technology. Nti ababbi era nze mbabuuza nti eno squad za muzemuteka mu police zikola ki babbi tobaweereza nze sagala koleza anti nkubulidde let us argue agaba sente gwe tegala ku information kankubulidde semakula zimiteriyo bemubanga mwayise mu church abantu 20 ne mubategekera abantu 20 ebyokulya ne bajja 10 ekitegeeza 10 kadi za mwenemmere ye 10 esigalayo if this money remained nga tezize mu bantu ziri luddawa zasigalawa sente ono waposa yaziweereza mu Airtel ne MTN nezitatuuka mu bantu kakati buli mwatu nnyonyola ye MTN agambe bampa sente z'abantu bwe bati nagabako bwezi zino nkyasi nabagamba nti mujjeyo amasimu mugakube mu mawulire security nedda mujjeyo mujjeyo amasimu agaliko sente ge mwaweereza abantu bagenda kuvayo babagaa nti mulimba nze temwampa naye nabanja namugana nabanja okoze ensobi bwosaidinga nabano understand bana basajja balina okutegeera ti Museveni is giving you money egwange ddala kyeritakoze to alleviate your problems in COVID in a lockdown kakati bano be balina okutegeera mu mitwe gyabwe nti zino titwali zibye katunda ka mulwadde naye buli wamu mitwe twagala okulaba bakanyi waliwo akakamula waliwo waliwo ku mulwadde waliwo batuukirako akatunda kano bakanywa nange kinnuma naye tulina chaini y'abantu akatunda olunaku lumu omuntu omu yampita muntu omu bwampita nangamba nti nkwadde $10,000 bwentuuka mu kkubo zibala nga ziri $1,000. I went back nemugaa nti wangambye mmega tiwangambye nti ziri $5,000 ziri $1,000 nantulya bwati nagamba mu Uganda mukyalimu abantu abafaanana nga ggwe natwala ku bbiri nandekera 3 nenfuna 8. Why did I do it? I did it because I knew that this man would add up at Geresi and gwe yawadde yajja kusirika naye yajja kutenze na mubbi ajja kumanya sente ziyafulumiza namanya nti sina awandiika agenda kutegeera sente zakoze eki ffe bwe twali baana bato mu bugero nga batugamba ti Wangwe yagenda okukyala n'asanga w'embuzi n'agirya ekiro n'aginuunamu omusaayi naye budde bwe bwakya ekiro n'azuukuka n'agamba naye bw'oba nakya ku mukiba n'agamba nti ani agiridde kubanga nadde sinnakyala yabaddewo ate nze mmanyi okunuunamu omusaayi yadduka kiro ekitegeeza can't we get accountability as you talk about the chain is Prime Minister's office is not involved the chain is Minister of Finance, from Minister of Finance to Post Bank, from Post Bank to telecom companies, from telecom companies to recipients. Can't we trace this? Exactly. Yes. Exactly. That is what we're talking about. Yes. Ndiyakati tuwatukola to pressurizing. Kati bacha ayagala. Nkubulire. Nze njogera mu rallies ne meetings. The moment abantu ke batani obagabira soda oba emmere togenda kuwogera. Meeting yebugisi. The moment Museveni lifts in some sectors a lockdown, Ugandans don't want free things. Ugandans want to work. Izo sente bazimaze. And that's what they do. Sente z'aba delegates baziremeza ku simu. Museveni brought to sente z'amajene bazibireko. Museveni brought to fresh funds. Mwala wamba bazinalemera ki? Nalemera yerobuku.
tewali we robo ngana 6 billion yes this is Museveni's practice kakati kino kyogenda tena kyukulu president wana liftinga some sectors ne abali vulnerable bade bogerako eba taxi eba smiti kakati singa president yabako bya liftinga bana ba taxi tebavudde alumirwa abantu kati kyenkubuuza abagenze Museveni abakize baleze bus bavudde wa Bobi Wine oba bayina connection ne State House bus ezo ziwandize ko kuva mwaka gwa 2000 teziriyo bus fake era bwando tewali business ya bus 10 what type of breed is this statistics ndio ina bus 10 ngazisombana era baziteka mu city council government ya ino bus sula nali manyi ntabayina emitwe minene baba bagezi nedda nali manyi ntabayina emitwe minene baba bagezi musekanso mulimu ino muntu omunene neno gende wa president n'omugamba nti basi 10 zikola mu Kampala nali manyi ntabayina emitwe minene baba bagezi nedda ani ayimba mukama sima busimi ngana akola atomanya nali manyi ntabayina emitwe minene baba bagezi nedda mukama sima busimi ngana akola atomanya n'otwala omutwe omunene ewa president n'omugamba nti Kampala yeetaaga basi 10 to ferry who nzeno soma taxi njibaddemu okuva ku ssaawa 10 okutuuka ku ssaawa 3 ez'okumakya abasaabaze babeerayo bagenda mu wino mu butali kufumba mmere from ssaawa 4 okutuuka essaawa 9 haja ogenda buli omu afuuka haja ayambadde hijab afuuka hajati kakati okuva ku ssaawa 9 abava okukola bagenda ne zikoma essaawa 4 ez'ekiro you don't have passengers temulina ba passengers kyobala buli bazire ate zakolebwa dda president yatamanyiza ba mbu assembling tali assembling basi za tata basi zakolebwa dda naye omukazi atawummulako nti kwegamba ffe abalina taxi atuyole atutwale uwe tumukamira amata tumuwereze ekikoyi tumukanikire tumuvugire taxi ze basi ze tufuke ba conductor mu bus. Do you know the impact of Kamunyi? And me, I'm not opposed to buses, but make a gradual phase out. Like in Kenya, Kenya baba wa 5-year grace period. Ngatwali aleta Kamunyi. Kenya you cannot bring a Kamunyi for tax business. 14 seater bazwera. Effectively, kuba Kamunyi ina spare. Kamunyi ina abajoza bakanabe. Kamunyi ina abomulokoni. Kamunyi ziri colonies. Nti yo mchala kunwanyiza buli kamu wa Bobi Wine oba wa Museveni oyagala okuwamba tax wa Bobi Wine business woman ndoza tena nokumanya ayitidde siye yarwana yekka ayitidde siye yarwana yekka you must protect the abantu ba Uganda boba tebafuga emyaka 5-10 meka I mean under hardships. Why they never tampered with the private sector? Museveni's problem is to tamper. Akiriza bandi batampalinga enyanja ne mujiwamba ebikadde byabasoka ne biwamba tax ne mujiwamba obutali mbuteka ku bunkenke. Ugandans don't want to be in government. No. Tebaga abasoma mu Uganda abasoma bebagala government nkugambye nti mu Uganda abasoma n'ababbi. I'm a comfortable man. For the last 8 years, I have not spent useless time attending useless meetings. No, kayibula yangamba ndi nkubolere. Mirundi wayogeranga ebintu ngamba sibitu. Yanga nti Christmas gendidde ne family yange ngabangobi. Banange baba bagenda nga nze ndi ku oli IGP oyagala obinuke nga twetaka security. Professor Mbwe yalese trend endala baba diba balinze baba benkoni Professor Mbwe onobawa nacho Professor Anthony Mbwe wali mu mwala yabadde mu Johnson nyabera mu State House wa maje obwedda ali kusimu bwati akuba nti baba yetegeke ntemulijja temujja teyabuziza na kunnachobe obwedda ali kusimu yebamba bweyerega bweyeba baba de baba tegekedde enkoni okujoga okumujoga abantu okujoga nemubagoba nemujja muleeta omukyere baba trend ya nkoni temulinnyayo baba bane muduka baba bane mukyere kwa mujoga baba bane bubiru bane amaboko njala kulamsa kumukulu awazi tororo akwali akulisa ya komita awazi alitorora kwa ejo kolina abagwa mutwe